You can rest assured of your child's excellent performance when you register your child with Janan Schools, Bombo Kalule Campus and Kabalagala. Due to their firm educational background, we have the best facilities in both arts and sciences, fully updated to the latest sector standards, right from Senior 1 to Senior 6, in an environment that offers a chance to apply practical skills in all fields. That include a computer lab, introducing our students to the tech world, a well-organized science laboratory, a fully stocked library with all the essential books a student may need, a model farm to equip students with all the basic knowledge in agriculture, plus extra vocational skills. We promote co-curricular activities in sports like badminton, table tennis, basketball, volleyball, chess, and many more other activities. Register your child today at both campuses in Bombo Kalule and Kabalagala campus. For more information, contact us on the numbers below. N'emitendera egyetaagisa okukakasa nti Muteesa the First Royal University buli kyetaagisa okugaba diploma, digiri ez'emitendera gyonna nti ekirina. Awo nno nkakasa ng'akulira olukiiko bw'atugambye nti University ya Muteesa egenda kwongera okufulumya abayizi abakugu, abayizi abayiiya, abayizi abanyiikivu, abatanoonya bizibu. Ensi ejjudde ebizibu ne bakuzaalira mu nsi ezisinga obugagga nga kata. Waliyo abantu nga balina ebizibu ng'ate bakataali. Ensi erimu abantu obukadde kamu n'emitwalo obaana eya kata. Bagagga bayizibu naye osangayo kataari nga yeebululuca akolima. Twagala abayizi abafuluma mu University ya Muteesa nga bayiiya, banyiikivu, beetegese okukoowa, nga bakola mu bwerufu. Emirimu gyonna egibaweebwa ate nga bagikola n'okwagala. Okwebaza tekukoma. Buli ayimiridde wano yeebazizza. Nange neebaza olukiiko lwa Dr. Goreti n'akabugo w'enkima. Na bonna abalutuulako, neebaza mumyuka wa Chancellor Professor Vincent Kakembo ne baakola nabo. Neebaza olukiiko olulabirira amatendekero ag'owaggulu, National Council for Higher Education. Na buli yenna alina ky'akoze okulaba nga tufuna KYATA eno. President nange mwebaza okussa omukono ku KYATA mangu ddala nga yakatuusibwa ku mmeeza ye. Tuluddewo okufuna KYATA naye mbadde mmagamaga wano ndaba omukyala alina akakuufu akazaabu mu Bulago, oba mukyala Nantege, oba mukyala wa Professor Kakembo ka Zawabu. Zawabu oyo ayita mu kabiga kyava tatalagga. Tuyise mu kabiga kya muwendo kye tufunye. Sanyusa okuwulira Dr. Nakabugo ng'ayogera ne Professor Kakembo ate ne Minister ku nkizo gye tulina okwekwata eya Muteesa the First Royal University. Sitwagala kubeera awo bezi tuli university, kikye mumanyiddwako. Abakola emirimu tugambe business, bw'oba otunda ng'olina ekirabo ky'emmere n'ogamba nti nze ntunda matooke na luwombo, omanyika nnyo. Muganda agamba nti abumba akaza tawulikika ewali eyo. Bonnyikiza okufumba amatooke n'oluwombo bakumanya. Bona ayagala okufumba buno obummonde bw'abazungu obusiike, buli wamu abusiika, buli wantu babusiika. Amatendekero gasaanako enkizo. Nze nno ndowooza era tubadde tubyogera nti ebyobulimi, kubanga abantu ebitundu 7 ku 10 mu nsi eno balima, tusaana okuba n'enkizo. Abantu abakugu bave mu Muteesa the First Royal University bagende bayigiriza abantu baffe okulima, abantu baffe bafune ku ssente.
okulunda kyankizo nnyo. Ebyobulamu ekimu ku bintu byennondoola ennyo biba bya bulamu. Mbeera ku leediyo buli lunaku kuliko omuntu ajja okutusomesa ebyobulamu. Simanyi nakumanya oba batendeke. Omugongo gukuluma, ensigo zalwala, alina nakanyama, ennyingo, buli muntu alina eddagala lyatuwa. Kitegeeza waliwo eddibu. Kitegeeza waliwo eddibu. Kitegeeza ebyobulamu. Abasomesa, okusomesa abasomesa. Sirowooza nti mu nsi waliyo omulimu ogw'enkana ogw'abasomesa. Sikiwa kubanga buli yenna aliko bwali bibala by'abasomesa. Buli yenna aliko bwali basomesa. Ssettendekero waffe afulumya abasomesa abajja okusomesa ebintu ebitegeerekeka mu ggwanga.